Hello everyone, zinalongo nalubale zendiwo natera twongere tunyumyemuko embuzi tebankadde. Olwaleero njagadde tutunulire omukwano gwa bajjajja, omukwano gwa Katonda. Ensonga eyo nno eri very tricky, ensonga eyo eri very controversial. Osanga abantu nakugamba nga ye bwayagala ennyo Katonda, nakulaga nti asobola okusiiba ku lwa Katonda, asobola n'okutta ku lwa Katonda, ng'oli abadde avodde eddiini ye asobola okuvaayo n'atta ku lwa Katonda. Naye nga kyebuuzibwa, omukwano gwa Katonda tusobola kugulaga tutya? Ekituufu kiri nti omukwano gwa Katonda tusobola kugulagira mu ebyo eby'enjawulo ebitwetoolodde, tusobola kugulagira mu ebyo ebintu eby'enjawulo bye tuwangaala nabyo. Weebuuze ddala, mu nsi muno ng'oggyeko ggwe kiki ekirala ky'oyagala? Mu nsi muno ng'oggyeko abaana bo ne mukyala wo, kiki ekirala ky'oyagala? Ng'oggyeko omwami wo n'abaana bo n'ennyumba yammwe n'emmotoka yammwe, kiki ekirala ky'oyagala mu nsi muno? Kubanga mu nsi muno mulimu ebitonde, mulimu ebisolo, mulimu emiti, ebimera, mulimu obutonde bugazigazi. Naye ddala gwe kiki ky'oyagala ky'ogamba nti kintu kino nkyagala, nkifaako? Njagala nnyo amazzi era nakola ne fountain awaka wange okubeera ng'amazzi ago ngakuuma, gabeerawo awo, gamayonjo. Nasimbasimbawo n'obuddo nsobole okukuumiramu obwennyanja. Kwegamba nina kye njagala, baako ky'olaga omukwano. Bwe kiba nti amateeka g'ensi gagamba nti ky'osiga ky'okungula, gwe kiki ky'osize? Buli lw'obeera awo ng'oyagala omukwano okuva eri omuntu yenna, naawe olina okusiga omukwano. Naye gwe kiki ky'olaga omukwano? Kubanga omukwano gw'olaga mukyala wo era ajja kugukuddiza, omukwano gw'olaga abaana bo era bajja kugukuddiza. Naye ddala ddala gwe mukwano gwokka mu nsi muno gwe weetaaga. Weetaaga omukwano nga lumu ojja kuba oyimiridde wansi w'omuti, ettabi lino liwogoke nga ligenda okukuba, owulire eddoboozi nga likugamba nti owaaye vaayo, obe nga waakavaayo bw'oti ettabi liwogoke ligwe. Ng'omuti gukulaze omukwano, gukomyawo omukwano gwe wagulaga. Oyinza kuba tewalaga gwo gwennyini specifically, naye nga mu byafaayo byo, mu records z'empandiike ziraga nti olina okufaayo eri emiti, wasimbayokko ku miti. Olina omuti gwe wasanga bagenda okutema n'oguddaabiriza n'ogulwanirira n'ogutaasa. Kwegamba muyige okulaga omukwano, obutonzi mubulage omukwano. Oyo muntu munno atondeddwa mu kifaananyi kya Katonda. Lwaki omuleka okubeera enjala nga ggwe oli mukkufu? Faayo, faayo, baako omukwano gw'olaga. Ekyokubeera awo n'oteeteza Katonda naye ng'abakuliraanidde awo mukwano bali mu mbeera mbi nnyo nga bo tosobola kubayamba, kiba tekirina makulu ge kikkolera. Eriyo agamba Nnaalongo abantu tebayambika, bannange tebayambika. Kituufu baba abantu tebayambika, nze mpangaddeko n'abantu bannange mbalabye. Abantu nkimanyi bo bazibu, bazibu nnyo nnyo nnyo. Oyinza okusalawo omuyambe n'ayagala ate olugoye lw'alyambadde lw'oba omuwa lw'aba ayambala, entebe mw'otudde gy'oba omuwa gy'aba atuulamu. Kwegamba nga bino byonna by'omukoledde tabibalaamu magezi, owulidde? Naye ekyo tekitegeeza nti teriiyo beetaaga buyambi. Gye bali abeetaaga obuyambi and genuinely nga bajja bureceivinga, basiime obutafaananako n'abo abatasiima. N'abatasiima gye bali, gw'ojja okolera ekintu weeveemu omutwalo ogwo ogumuwe, osigazeemu ebiri, alyoka agambe ku ssente zonna z'alina era zino zampadde. Naye atamanya nti mu butuufu naawe obadde toyina, owulidde? Omanyi bw'oba oseera munno ennyama y'omutwe, sooka okwateko ku gugwe, weebuuze kuliko nnyama ki? Okitegeera? Kati naawe eyeemulugunya nga bakuwadde obuyambi, sooka weebuuze oba obutono bwe bakuwadde obadde obuyina? Obadde tobuyina.
lwaki okayanira ekinene ate naawe kyotokola ki kyotoyina era weebuuze gwe wali oyambye bameka kale nno bwe tunaagenda tusiga omukwano ku mitendera egy'enjawulo tujja kulaba nga naffe ensi etandika okutuddiza omukwano era ku mitendera egy'enjawulo. Toggwamu maanyi, nkimanyi abo b'oyamba tebasiima, b'oyamba bafundikira bakwogerera mafuukuule, b'oyamba bw'omala okubatuusa we batuusizza nga bafuuka ekizibu, tebakujjukira kituufu. Naye ensasula y'obutonzi bwe tuba tukolera obutonzi si mateeka nti oyo gw'oyambye yalina okukusasula. Weerabikayo omulala tajja okukusasula, akuwonye ennaku, akunaazeeko amaziga, weebuuze nti kale ono gwe nnaakalaba ate yankoledde kino, nga mazima bali be nalaba alaba edda ate bo bampisa bwe bati. Ye obutonzi bukusasula kubanga mu mazima ye Katonda owaffe talyazaamaanya era ekirungi ky'okoze ojja kiganyirwamu. Bwe kiba nga kinene ddala n'abaana bo balikiganyirwamu, bwe kiba kigezze nnyo nnyo nnyini ddala n'abazzukulu balikiganyirwamu. Era bwe buwangaazi bwe ku nsi kuno nga baboogerako nti abo nno baana ba gundi, bazzukulu ba gundi, bambi omusajja oyo yali muyitirivu obulungi oba omukyala oyo yali wa kisa ekisaanidde. Kale bannange mbaagala nnyo, akuume atakuumira mpeera weewaawo. Okirijjusa ebindawo